Bonna Baseke. Radio Simba. Muno wajibu dag ogamba otya badaki udi otya jendi aha never nange wano wetuli ebeta bwetyo tondabo okwatagana n'agatabo gano eda kali nze nasazeewo bino ebiseera bya covid mikolemu okunoonyereza okoda kunoonyereza onoonyereza ku kitundu kyaffe kyakunyambako mu maaso kitundu kyaffe kyavaawo okukiyita bwe bati ase ebyo ate ojja bukulembeze gwanga gye livudde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo era kyekindeese wano ewuwo nyambeko ko okumbulira ebimu kuba kati mmwe bantu abakulu betulina kyekikudeesa kyokka bwe kiti todiidayo yadde kyogenda okukuda odida kusooka kugudayo kiito kale nga tugenda okwatunyumyanyumya mugudayo wakiri akasoda ogera kumpayo kasoda awoddo payo kasoda n'ekyokulya oba olina kaki ekyokudiidako diidawo ekidaasi kidaasi kijja kukutida ate kakati ojagadde kubeeda otya ojagadde odyewo ekkada okujwa gaze bida badusu edada agoba odida okugiwabu naawe ogenda kulyayo odusoda nawe ekidaasi ekimu tekijja kubbada kadi kulaba nabye njagala ompitireetiremukko obukulembeze bwa Uganda ng'egye buzze butambulamu kati badagi ebyo bada byoyagada ebyo bwoba odida kujubya ebyo badida kugadawo osobola kusigada agakoda kati awo oba odida okusooka okumpaayo akantu opeeyo og'obutwalo gubada kale kubanga ate eyo jagada asituuka nenge embozi egudda baketende awoddo kakati njagala kusooka kunnyonnyola Muteesa agenda okufuuka pulezidenti wa Uganda mbeera ki eyaliwo wano mu ggwanga otyo kakati Muteesa odo obagi yasooka kuwamba bwe yali ayagadde okufuuka obukulembeze yasooka kuwamba oyita Ojoko bw'abadde okuwamba oyita Ojoko dadyoka agenda n'aleeta kwamba ekuduba yawamba oyita Ojoko kati badi ya Bugondo gwe sitegeera oba ye yalina oluganda kuyita Ojoko bonna baaliwo ku mulembe gwa Muteesa ku mulembe gwa Muteesa wetulabira abakomboozi nga bazze okusuubuda kuno abakomboozi bajja kusuubula bajja kusuubula kati Bonna Baseke. Radio Simba.